Ekikwekweto kino kibadde ku kyalo Kabawala mu ggombolola y'e Nabbaale e Mukono nga kikulembeddwamu DPC John Bosco Sserunjo Jean. Kino kidiridde abantu okutemya ku poliisi nga bwe waliwo omukyala Joel Namirambo ne batabani be abalima enjaga ne bagitunda naye n'esitukiramu ekiro ekyo ne bamukwata newankubadde abaana be badduseemu. Ndi namwandu waka tulimu babiri twafunibwa tulimu abakazi babiri mukyala mukulu nange. Lwaki obakkiriza ne batereka mu nnyumba yo? Nabagaana ne bagala kunsamba omwana gw'otazadde tabamanyi siitawo wabwe mu nnimiro yaabwe bakambwekambwe mayinza n'okusambirayo. Babukeereza Nkokola ne bazinda amaka gano ne bagenda mu nnimiro gye basanze enjaga eri ku bugazi bwa yiikanya nga bagenda bagisimba mu kasooli. Ne badduse neera okubuliza tujja kweyongerayo n'okubuliza. Batandise okugikola kyokka ne bagwa ne ku ndala ebadde ekwekeddwa ng'emaze okutemebwa ng'ekkuliddwa mu kabiramu. Sando gy'olaba yebadde sitowa yaabwe bwe bamala okutema wali nga gye batereke no mu kibira era nabyo tukoze ki tukizudde. Abasirikale bwe bagikodde n'ebalemerera bayisa abatuuze okubayambako bagimalirizeemu. Njagaddeyo ng'otamidde gwakulembedde tunamukunkubako njaga. Anenze. DPC abasabye okukomya okulima enjaga kubanga yesinze okwongera obumenyi bw'amateeka mu kitundu bw'atyo n'awera okunyikiza ebikwekweto nga bino. Tulabe ate ekitundu kyaffe kino buli alima enjaga alipootingibwa tumukwate tumuvunaane mu bobuyinza si kyo? N'olema okulima emmere eyamba eggwanga lyo n'olima enjaga. Abantu abayambyeko poliisi bategeezezza nti babadde tebakimanyi nti mu kitundu kyabwe mulimu abalima enjaga era ne beebaza poliisi olw'ekikwekweto kyekozeemu. Tubadde batuuze naye nga tetumanyi ekikolwa kiri ku kyalo nga kino nti kisibuka wano n'ebikolwa ebisimuka mu kitundu nga tetumanyi nti biyinza okuva wano ewaffe. Nziike mutukoze kino ekyo kintu kiyitirivu era tuba tutuuse engulu ate mutwongeremu ku misomo ate temukoma lwaleero twagala mutwongere emisomo mingi. Nange kyannewunyisiza bwewunyisa okulaba nti abatuuze obadde bakola ekintu nga kino naye nga naye bw'olabye ekibanja kinene nnyo yiika ziringa 3 toyinza kumanya muntu kintu kye kyalima mmange ate eri kitoogo. Mirambo kati akumibwa ku poliisi Naggalama. Amon Mukasa byakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.